eri abakyala ziri ensonga bbiri lwaki ekisiwo oba eyali bbaawo okuva liwano banovaayo akyalemeddwa ofuna omukazi omulala. Ensonga namba 1, awulira gy'oli oli bulungi okusinga ng'oli wuwe. Buli waawulira nga gy'oli obulamu bw'olimu bwakabi, akavidiyo siba kabbeeyi osinga kali ke yakubangako emitwalo 2 n'akulangira bimuluma. Asigala yeebuuza kitegeeza ono omukazi nze yali amufeebya saali sayizi ye, birumya abasajja omutwe. Namba 2, wabula nga sinakugamba namba 2 kampisewo ne kano. Gwe wena muganda wange ali ku mazzi, emirimu gyo gyokola gya ku nnyanja, oli ku bizinga, oli ku bbalama, oli ku mwalo, nenga emirimu gyokola wojja akasukulu fees k'abaana, wojja akasente akabeezawo obulamu, ng'emirimu gya ku mazzi. Uliza paati eno nkulu nnyo mu bulamu bwo. Tulina kampuni ya Waterman yakuleetedde omutindo. Kampuni ya Waterman w'ogyekwata ogenda sekiwalinga ebyobugagga byo. Kampuni ya Waterman w'ogyekwata teri muntu agenda zanyira mu mirimu gyo. Kampuni ya Waterman w'ogyekwata buli kyobala kyonna kigenda kutuukirira, kubanga kampuni ya Waterman yakuleetedde ziyingini okuviira ku horsepower 5, horsepower 6, horsepower 8, horsepower 9, horsepower 15, 25 mpaka 40. Teyakomye kweta yingini zokka n'ekuleetera ne oil. Nga oil ono agenda kukuuma yingini yo ogivuga emyaka n'emyaka nga tefa. Oil wa Waterman liita emu etabula liita 50 ag'amafuta. Kitegeeza Waterman teyakomyeko nti etebula esiyingini etunde, wabula eyagala n'eyingini esigale nga nnamu. Oil ono bw'omuteeka mu oil ono owa Waterman bw'omutabuza amafuta agagenda ovuga yingini yo, togenda kuwulira mbu ate simanyi yingini, mbu ate simanyi buloka yakubye pistoni, ate simanyi emikono gyafudde, lingi zaafudde, simanyi biki eyo. Nedda. Egenda kuba yingini yo mpangazi. Teyakomyeko ku Waterman n'ekuleetera ne sisi. Nga sisi omuteeka mu gearbox ya yingini yo, togenda kuwulira mbu ate reverse yakubye, pinion yakubye, forward yakubye. Yingini yo n'oba ng'ogenda gikumanga nnamu. Okumanya Waterman teyakomyeko era yatuleetedde n'amalobo. Gwe wena ayagala okuvuba amalobo. Muganda wange, newe onateekako enkejje nga nfu, eddobo lya Waterman ogenda kukwata ekyennyanja, kubanga ly'eddobo lirimu magic. Okumanya Waterman wakabi teyakomye ku ekyo, n'atuleetera n'obutimba mu buli size, mu buli inchi. Akatimba ka Waterman wokatega awantu n'ofuna kilo 10, oyo omulala najja nateekawo akatimba katali ka Waterman ajavaawo nampuuta 2. Ekinaavaamu agenda gamba oli mulogo, naye ng'eddogo liri mu Waterman. Ate gwe wamukene. Ye bannange njogera ekindeke ki, ennamba z'essimu zizo weeziri awo, kuba ku nnamba ezo ojja kuwa obujulizi. Oba oli luddawa mu ggwanga, wonna w'oli wonna, kuba ku nnamba ezo bagenda kukwatanga mulangira. Just bagambe Teacher Saimo ye yansindise, ebisigadde byonna gwanaawa obujulizi, gwanaanyumiza abalala. Eyo katuveeyo tudde ku mulamwa. Kakati abakyala mbabuulira ekintu namba 2 oba ensonga namba 2 ekyasinze okuluma abasajja. Kwe kulaba nga buli kadde posting obuyimba obwa love. Ono ye love commissioner ebyo biruma abasajja. Kyokka nga teri musajja g'opostinga. Awulira opostinga obuyimba obw'omukwano talaba g'opostinga. Asigala atakula omutwe. Oba agamba ani? Oba ani oyo? Asigala omulumya ebirowoozo. N'olwekyo beerawo ng'okimanyi ebikyasinze okulumya abasajja byebyo. Kunyirira bulungi, kulya bulungi, n'oshanana, n'ekyokubanga buli kadde opostinga obwakabi. Ajja kuluma omutwe, ajja kutambula, ajja kwetondera, ajja kwagala okunoonya, atume ababaka, atume bamaama, atume famire, naye nga naawe amazima oyongera kumulumya.